Open Media. Olebe ya mimba. Anti bebe ngasibabe. Wamugamba first born wo. Wo, era yensoke ya mukazi amugasa n'abaana be. Kazinagera yampasa n'abali. Omukulu yamugasa n'abaana be basatu. N'abasatu n'amugasa n'abaana abana basajja bakola n'abakozi ne bagenda ne bakolera. Nono omwana gwalidda. Ababete baliwo. Omwana gwagamba ati wuwe. Ababete baliwo. Bongera kwaba tulesa n'abaana ne twongera kwabo kati gwali gamba ati wuwe. Eri gye bamuziika kubanga olubuto be batwala embuzi waka ne bajja ne basima omwana waabwe era be bamukuza era ne yaleeta ono embuzi yali ako ate ono yali akati yali wuge oli gwaligamba gye baziika omufu era omwana amulabe wanzaala omeka okumuzaala abaana omunana nga manyi nti kuliko omwana okuzaala abaana ate abaana munana baaliwe okumuza okuddingana lwansonga nti yali engambe nti first born ye mwana wange nenzikiriza okwetika omugugu ogw'abaana omusanvu gwonna nga manyi abaana bali bakuziza basajja balamu baliko n'abaziku nga bakubanga bati tekuli mwana wange kiba kijja abaana munana tukuliwo madamu nkubuulira bweti abaana bo bwewazaala musajja abalala basooke baveewo badde gye balina okukolaki okubeera ono agenda kufuna ssente tugende tukebeze omwana ono ku baana omunana aboogerwako bwana akizuula nti si wuwe omuliwe sente zogamba emiliyoni 2 era omwana naye asobole okugendewa ewawe oleesa abaana abatali baffe abaana balwanira wano abaana bajja kulwana bajja kwetema kati baba batandise kumenya nyumba tugende tunoonyereze tujja genda okuzuula nga abaana bo bamenye enyumba ate enyumba y'oli gyazimbye okimanyi nsobola okuteeka mukomera kati okukozinga problems that you have caused that were brought to his life. We are fighting depression. Nsobola okuyita side ku dakiika zino osooka okugulweko emisango egyo kwagala okutta omusajja ng'ate omuttire tali waabwe omusajja akuyamba buyambi n'omusiba omwana ale n'ataba wuwe ng'abaze okumulabirira n'ateekamu amaanyi gonna bannange bakazi mmwe bajja kubatuga bajja kubatta abasajja bali mukutta bakazi bali mukutuga bakazi nga babattira okulimbibwa omusajja oliko omulimba abaana 8 oliko omugana nti yavudde siwo ono naye siwo omusajja ogenda kumuttira bwereere. We are fighting depression which is very high in Kayunga district. Tulina abantu 223 bameka abantu abo balina ennyike baleeteddwako bakazi beyimba mugwakabugu kwokya mayumba kutta bakazi kwokya baana okuva leero njagala mirembe gy'omusajja ono girabika okuba omusajja omulume omukwata amataayi omukube okuba omusajja awantu ewuwe akulabirira akufaako abasajja bonna bakuleka gende w'abasajja bo era twagala ove awakaawo osooke ogende ew'abasajja bo olina abasajja abakola ki abawera oveewo tulabe ng'ensonga zino tuzigoberera ono n'abaana be basobole okufuna emirembe bajja kuttiŋŋana ate nga gwoleese akavuyo mu kkanisa ojja kgenda mu kkomera egiriwo egy'okuba omusajja assaulting the man battering the man okuba omusajja n'okumulumya n'omusajja n'omuma n'akaboozi kitegeeza agula kagule
osasula byenda katisabenda kilo yebende ojugula point kati eriwo twagala kutereeza family ono waba akuyambe najja sokodde gyokoze eki gyobadde bakubuuziza ekibuuzo nti ntatuwaba naaluwa nogamba mbu se bonna ono nabamuwa twagala bali bakuyambe baleetenga ebyetaago kati okuva leero olwa tumaze okukebeza omwana ono asooka alabirira omwana oli okitegedde ebyetaago tubiyimiriza okutuuka nga tumaze okukebeza omusaayi gwe mwezi guno mulamba kumpi leero meka nga okutuuka nga meka 8 okutuuka nga 8 guli ogwokutaano tunalabira tonyizemu ssente ku Mande tutuule tulabike tukole strategy egenda okukebeza omusaayi wanjala kulaba olabirira abaana bokolaki bomanyi ekirungi omusanvu awo kujjeko then tusigaze omwana oyo omu gwe twagala tukole ki tukebeze njagala emirembe gitandike kati kudakika zino owulidde ssebo abasajja bo infact si musajja wo abasajja bo toddayo kuleeta basajja bo waka wa n'olunaku lwaleero nooza otegedde nebatugenda ku kyalo yeje nakwata nemutumira abantu nga bameka nga bana nomuga mu byonna kale naleka amaka naye nkwegayiridde engoye zange ez'obusiraamu wakiri kuba kyekinfuula kyendi nkwegayiridde mulimu amakooti mulimu empale buli kimu nemuga mpaaka amakanzu go kankwegenda mutumira abantu aboya n'abato nobawega abajulizi bwe bali n'abakulembeze b'obusiraamu bwe bali nemuga malakitoompa ngoye zaabwe ez'obusiraamu zambali naziremerako kaakati luvannyuma nnyo ndowooza nga waliwo kamisoni najjayo engoye nga tumaze n'emyezi nga kumpi emeka nazireeta yampita na bwisi nagamba munange engoye ezo ziri nemugamba engoye ze nasaba mwezi kati myezi 2 sigaira kuzitwala ezo nzizi ziri mu nju nga musekagale yazamba wamulabako ng'azamba waliwo abajasiiba ate amaze olunaku lumu mwezi mulamba n'ennaku zigwako ali mu kitenda kyo era kati ate waliwo wandasula tubaza amakala yina agavamu olwedde yakkiriza n'agamba nti omwana mutuufu si wuwo omwana waani wawali ku muliri wange era ne bakkiriza nti tugenda twaziika ali ku muliri wange musaawe yaleka n'omwana omuto paka omwana gyali era n'abaana bali aboolyo yali yazadde eri abaana ono yabana yabasigaza mulamu mbadde ensaba weetondebwaliza kubanga abaana bonna boyina siba abaaba bange yajjalabo ng'obasisinkanyo omulamu wange ono takkiriza abaana bali ab'omwami ono bayina abalenzi 5 bati mu nsi tabakkiriza balinye ku kibanja kye bamuteekako era abaana abo bwe babanga bazze bava Kampala ne bagenda eri mu kyalo gyali ona abaana babasingako nti mubakupe era olutalo kwe wava ng'abaana ono abagambye nsula mu muzigiti ogwo oguli ago nawo abantu ne bazimba nsulasula bwe nti banzijako n'engoye sirina ze nyambala yazza taata w'abaana bali n'abazaawa n'abazza mu nnyumba naye kakati kyensaba abaana bali ne bagamba nti n'abagamba mujje mulabe emisizi zammwe gye mwasimba ne kalitunsi abaana ne bajja omwami ono kwolwo abaana lwamugaa tala tugenda kujja yajja n'asuwa mukyala mukulu ali mu poloti ebisaanawo ku poliisi kati omwami oyo bw'asula awo abaana bakeera ku makya ne bamugamba taata gwe sookayo omukazi w'omumanyi bw'anaatulaba era ajja kutaaluuka kati ye yagendanga okadduukako kakanikirako ki obugaali talina kyalya yeyiya weyiya n'abantu beekyawo ne bamulaba kati sikyoli naye akuma bukuumi kati ono bagenda mugobawo bali bagenda kujja wano ku Mande ebyo nali mbirabyekuwa